أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فاطم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. الله كتمي بزي لا تمي بزانت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Tumwebazo yatuddiza ekyengera bulamu oluvannyuma lw'okututeekako mu kuwummula gye tuvudde mu tulo awafaananira ddala okufa. Ng'oyo yenna abuusabuusa mu kuzuukira automatically abanga abuusabuusiza nti tazuukuse. Abuusabuusa mu kufa abanga abuusabuusa mu kwebaka. Byebintu bibiri Allah bye yatuwa okukakasizaako okwebaka n'okuzuukuka nga yabirina yekka mu ngalo ze, era nga bw'alina okututta twebake ate atuggyeyo ng'atwadde atwetaaze ku lunaku lw'amazuukira. Oyo asobola okukwebasa otulo otulinga okufa nga totegedde tuyise mu bigero oba mu mutwe, ne kukugyawo wenna ow'amaanyi n'ogweri ne kukugalabanja, ajja kuleetera mukulu we kufa, era owummuleko ebbanga we banaba bakuterese wadde wano obadde bakutereka ku kitanda bwe bukya n'opakulukukayo, naye nawali ojja kwebakako wansi w'ettaka, owummuze by'obadde okola, bukeere ku makya ng'ayadde ayagadde akusisimuleyo ate agende akuteeke mu bulamu obusembayo. Obulamu obwa wano tubuyita alhayatu duniyawiya, obulamu bw'oku nsi bw'edduniya. Bwe tubuvaako tugenda mu bulamu bwe bayita alhayatu albarzakhiya, obulamu bw'emagombe. Bwe tumala obw'emagombe tulinayo essuubi n'obukakafu, buli mukkiriza kikakasa alhayatu al-ukhrawiya, obulamu bwa akhira obujja ate okutujja gye baali batuzazise tugende buli omu. Yawmaidhin yasduru nnaasu ashtatan liyuraw a'malahum. Abantu bagenda eri Allah subhanahu wa ta'ala nga baagala kulagibwa mirimu gyabwe gye baakolera wano. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Omuntu yenna yakolera ku bulamu bw'ensi ekintu ekizitowa ng'empeke y'akalonga kirungi bajja kukiraga. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Mu ngeri y'emu neyakolera ku bulamu bw'ensi ekintu ekizitowa ng'empeke y'akalonga kibi ojja kiraba. So ebintu bye tukola wano mu butono bwabyo ne mu bunene bwabyo byakutulagibwa kubanga waliwo ababiwandiika. Wa inna alaykum la hafidhin. Temulowooza nti muli beereere, mulimu ababalondoola ababakuuma. Buli kamu ke mukola katibin nga bakawandiika. Yagamba mu aya endala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tolina kyofulumya mu kamwa okuggyako nga kiriko oyo akuli ku lusegero obutakutakiwandiika. In khayran fa khayran, bw'oliba nga kyoyogedde oba kyokoze kirungi linda bulungi. Wa in sharran fa sharran, bw'oliba nga kyokoze kya mirerembe linda mirerembe. Tusaba Allah atuwa okukolera mu bulamu bw'ensi ebituleetera okutusiima nga birungi nga tutuuse mu maaso ge, kubanga la ta'taziru al-yawma, olunaku lwaleero tekuli kwetonda.
wajadu ma amilu hadira abantu bajja kusanga nga buli tebakolera wano kali reported bakabalaze wala yadhlimu rabbuka ahadan ate nga Allah si mweteefuteefu kubaako omuntu n'omu gwali azaamaanya ku kye yakola okujjako kye tusaba Allah tutaase nga bwe tulina lumiima mawugwe tumusaba Allah amutoonye waliyo lumiima mirimu ajja okunafuya byonna bye wakola sina kindi okubisazaamu omuntu yenna alifiira ku shiriki inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah awera enkolokooto nti kikafuuwe kizira n'okutta kitta okusonyiwa n'okuddiramu omuntu yenna alifiira ku busamize obusamize bwa bika bingi mwe muli obusamize bw'ekiwarabu okuba ekitabo mwe muli obusamize obw'ekiganda abalongo n'abaki n'okusamira omuntu alifiira ku mulimu ogwo n'ofa nga teweenenyeza byonna byokola waali bikoze naye kufa wala tamuutunna illa wa antum muslimun kufa n'atakusanga nga tonnawanika mikono kubeera nti ebintu obisudde seruganda Allah yakuwadde abaana abalongo Allah akuteeremu baraka ogenda kuwulira ebigambo bagenda okutiisatiisa tebanatandika maama lindako ojja kuwulira Mungu bw'ataakunyweze Allah akuteere baraka mu zadde lyo buli omu ajja kukuwanuuza olabe omulongo wano azaalika e Buganda tebannagamba nti bweza babyogera naawe noddamu tebwa mukasa omagamaga nga baseeka tebaliiwo nogamba wamma bwamu mukasa Allah akunyweze eyo fitina mu Buganda okuzaala abalongo kigezo kinene nnyo wabula gwe kyoba okola byonna biyise mu busiraamu ofune endiga emu ya mwana omuwala oba embuzi ogisale omwana omulenzi ye bamusalira endiga 2 oba embuzi 2 ebisigadde byonna oyo oba omaze okumukwasa obusiraamu kati bwe buba bumukolako naye bw'onooba tonnakikola ojja kufeesinga ebintu bingi bye bajja okugamba abalongo beetaaga kumala abalongo beetaaga kuzina abalongo beetaaga sewaso akazaala baana sewaso akazaala balongo wala alaata kunywezezza ojja kusibira mu bettanda Allah akuteeremu obulungi towuliriza byaffe ebyabo bingi ojja nakubasiba obatereka egyobatereka so nga nabo bantu ng'abantu aba bulijjo okusalawo kwaffe kwabadde kwakujjukanya ensangi zino mu bumpimpi ku budde obutono bwe tulina ku zaka jo twalabye nti abasajja Allah subhanahu wa ta'ala be yanaabidde mu maaso baabadde baki abalina bwino n'abalina imaani n'agamba abo bumulaba abo abalina bwino ow'eddiini ne imaani wadde nga aya eyo yabadde eyogera ku bayahudi n'abanaswara naye olw'okuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yafa atubuulidde nti latattabi'anna sanana man kaana qablakum mujja kugoberera enkola y'abaabasooka okuba ku nsi kuno hadwa alqudza bilqudza lyanda ku lyanda mujja kubagoberera luta ku luta kaakati n'abamanyi nabo baagenda okulaba abamanyi b'abasiraamu ng'abamanyi beeri balina ngeri gye balyamu ebintu by'abantu mu mancoolo nabo ne bagaana ffe tubuuke nembuuke buuka nabo ne bagira ki ne babuuka ebyobusiraamu ne babita ne bagenda nabiki nga bwebabasalaamu nga boolaba bwe bakitunuulidde baggayira abasiraamu nti embaga zaabwe ez'amataali tezikyanyuma baabuuse oba tebaabuuse kato kyayawula ya musiraamu n'etali yaki abasiraamu abamu si bonna bwe bakirabye ng'amazzi tegakyanyuma kunywa baabuuse oba baba tebaabuuse kati tokyayawula musiraamu edda yeewuunyisanga okumulaba ng'atamidde kikyewuunyisa
bakuwe ekyonywa kati kigamba abantu babuuse obusiraamu balinga ababupu si bonna naye abasinga obungi balinga abapakulukuse mu byobusiraamu nga balaba tebigiraki tebibakolera ne babuuka ne bagenda n'ebigenda bagenze kulaba esente zitanyimu riba nga tezigiraki bagenze okulaba ngaebirimu n'empale tebigiraki ekintu nabbi nga bwe yatugamba nti mujja obusiraamu bwe bunaagenda butambula eyo bujja essaawa eno tebulina masaŋŋanzira we bwesanga parallel lines zinga layini z'amasannyalaze zigenda nga tezisisinkana naye bwe zisisinkana ne gwaka si bwe kiri kakati n'obusiraamu nabbi yabuleka bulinga wayaza amasannyalaze naye nagaa nti nina obweraliikirivu obusiraamu bwe bunaagenda butambula eyo zaninze kukola ki okwegatta ne gukola ki ne gwaka oba tegwaka gwaka era ne bagufula interreligious ngaso nti zayinza zikwatagana kati gwase zeekutte anange obuwangaazi bukusomesa ebintu bingi naye nga obusiraamu ku mulembe gwa nabbi bwali bintu bibiri lakum diinukum naye naafuna okutya nti haje bulaga byandyegatta ebirabika nga kyeyatya kirabika kikikyo birabika ebintu byegasse kakati twabadde ku aya nga twagala okwejjukanya ku bintu bya zaka kuba empagi ya zaka bannange wane waffe tennaba kubeera nti esimba bulungi taproot eringa omuti ogutalina taproot kibuyaga mutono agugira ki agubendula eri ne gugwa naye ngaobusiraamu mpagi eyeetaaga okusimbira ddala taproot egende mu birowoozo bya buli muntu agirowoozeeko nga bw'alowooza ku swala kubanga zaka ne swala balongo waswa ne kaki ne kato tebitaŋŋana naye abantu banywezaako oludda lwa swala ezaka neegiraki neegwa olubege so nga jjo twalabye nti abatatoola zaka emaali yaabwe ne bagiteeka ku akawunti ne yeetuuma allah agamba nze yajja kujjamu emaali ye gy'amanyi nti yali yiye agijje mu yiyo akukoleremu embaati zaki zepaasi mu jahannama amanda ga jahannama bakugoloza ettumba omugongo n'embiriizi ne feesi nga bwe bakulumiriza nti zezino nno munnaffe sente zewagaana okutoolamu zaka n'oziteeka ku akawunti ti zizitoyebe ziti ye paasi eno gy'olaba tukugoloza kale n'olw'ensonga eyo tekyalibadde kirungi muntu kwesuulirayo gwannaggamba ku nsonga ya zaka walibadde ng'ogiwuliriza n'obwegendereza olidde eno ibaada zaka maaliya yo ya byansimbi era eriwo okulaakulanya abanadamu n'okubasika ku mukono nabo embeera babeerere bulungi abatannabakola ki naafe amanyi okuvuga pikipiki naye ekizibu kyalina apangisa za banne so singa naafe tumukutte ku mukono netumugamba nti manyi okuvuga piki nti kaadi yiyo omwaka ogujja netugenda ku gayiro ogujja nebudda ku twaha ogujja netudda ku ashirafu ojja kulaba ngaekyala naafe asuumusiddwa atuyambye n'atandika okupakasa mu sente zaafunye afunyemu n'omukazi omukazi oyo omulaba amuwonyeza obuki obutambuze amuleese mu busiraamu azaale abaana be mu mateeka ate naafi omuyo oyo atwalirako mukazi we ne bagenda balima egindi ne balabirira abaki abaana babalabiridde babafunyidde kaki kasukulu fiizi naafi omwana asomye bulungi ku piki eri afuuse hafizul quran omwana hafizul quran atufuukidde ekyengera omuzikiti gwaffe yeyani imaamu bwe bituuka ku duhiya ne bamuwa ensolo z'okusala bw'asaze ewataata aleese kiki kinywa siwezeko girawo byonna biva kuki ku pikipiki bwe tufuna abavubuka abasobola okwekolerera nga tufe abagagga ffe tubayambyeko abaana baffe abawala tebajja kukola ki kudiba tebajja genda mbw amalaaya kuba naffe bwanagiragiri nga n'obwokubiri agireki nga mufuna pikipiki yereese nno byonna enkulaakulana
owulidde tujja kulaakulana mu mbeera gye tutalowooza nti tukulaakulanye naye nga zaka ezzizza obusiraamu emabega engaba ya zaka oli bw'ajja n'agigaba ayinawo miliyoni 2 n'abagayira n'abakunganya n'abawo emitwalo 5 gayira emitwalo 5 bagitunulira ajeebaza naye omusajja oyo ayinza okufunamu enkulaakulana ayitira ku bukya ne ku ssomero ate ku ssomero nayo tamazeeyo bulungi olwokuba nti esowaani ebadde nayo si nnungi nnyo nga mumanja mmeka ntukubanja 7 nti ebiri giijo tanaatemesezzaako n'abatembeyi gyalabiddewo ekkooti agyepimisizaamu zonna zimumazeeko ku mugongo alina ekyoyise emulemi agamba Allah subhanahu wa ta'ala nkolera choice ngosanyisa ne sente agambye no aya twabadde ku ya 10 meka yankage wamwawo swati tauba jo sinkaaga nkaaga wamye twagala okulumba ebyo Allah jalla jalaaluhu yennyini kennyini emaali ye yagyegabira owulidde emaali eyo lwaki Allah yagyegabidde kubanga ffe tetulina bwongo obusobola kulowooza ku Allah baagize eki baasazeewo egigabira emaali y'abafu almiraf omuntu byalese Allah yeyabiwomamu omuntu ebintu by'emaali ebyo Allah abitujjamu ng'abantu ye eby'emaali n'abyekwatiramu nga ye olwaki olw'endowooza zaffe ez'obuntu ziyinza okutuwugula ne tutalowooza ku bateekeddwa kulowoozebwako ye nga ye ebikwatagana n'essente n'abiwomamu omutwe yensonga lwaki emaali y'abafu ye kennyini mwene yeyagigiraki yegigaba so ng'ate n'ezzaka yennyini eya buli mwaka eno ya buli mwaka eri ya buwangaazi bwo ye kennyini yeyagiraki yegigaba kati kyava agamba wano a'udhu billahi minash shaitaani rrajim ng'agitemaatema n'agamba innama mazima ddala adaatu hasrin etegeeza nti eyo ennyukuta egenda kukomeka nti zaka etambulira mu bantu abo toyongeramu omulala ate tobaako gwojjamu adaatu hasrin ennyukuta ekomese innama sadaqaatu mazima emaali ya zaka zammwe ez'ebika eby'enjawulo twalabye zaka waliwo ey'ebisolo ey'ente yanjawulo ku y'eŋŋamiya omuntu bw'aweza eŋŋamiya 5 aba ayitibwa mugagga ng'ateekwa okubaako zaka gyawa omuntu bw'aweza ente 30 ateekeddwa okubaako zaka gyawa ey'embuzi n'endiga obigasse oba obyawudde ebyo naye abamanyi bw'oweza endiga 40 oba embuzi 40 obanga obigasse obusiraamu bukutunuulira ng'omugagga ateekeddwa okukola ki okubeera ng'ojja mu maali yeeyo bw'oba odiiringira mu goldi oba feeza ne zaabu oba siliva ne goldi naawe obusiraamu bulina engeri gye bukola ki naye ebyo biri ereya wano ewaffe tutwagala nnyo okuteekesera ku bintu bya bizinesi kuba nze kennyini mwakoogera goldi simulabangako oba okutegedde oyinza okunfaanana oba oyinza okuba nga wamulengerako naye nga si ekintu ky'obeera nakyo nekiba nga kya bugagga oli nakyo waka omwaka owulidde kati ekyo kirisomesebwa abalibeera mu nsi ng'etandise okusima ki kati nga bannaffe ab'ekasanda abo basobola okukisomesa kuba babitegeera naye nze simanyi na minzaani egiragi ebima goldi oba okutegedde nja kwogera ebyansumattu ebyo byetaaga bannuku kibuuka abaali bamusuubuddeko n'amanya golodi yafaanana baati azitowa baati minzaani eyibeeti obeera nayo ogira bwoti kati agambye nti innama sadaqaatu mazima zaka zammwe ez'ebika ebyenjawulo nga bwe tuzoogedde lilfuqaraai muziwanga abaki
abaavu. Definition y'omwavu wa kuno si omwavu w'e South Africa. Omwavu w'e South Africa oyinza okumusanga nga mu nju ye mulimu amasannyalaze, mulimu TV, mulimu ne firiiji. Ayinza n'okuba n'akamotoka oluusi akagireki oyo ye muki ye mwavu. Naye ate omwavu wa kuno ndowooza yasookerwako mu definition y'obwavu mu nsi yonna. Omwavu wa kuno yaba mwavu ddala. Omwavu wa kuno ayinza okuba ne firiiji n'emmotoka, ebintu byonna akozesa bya Allah byereere. Oyidde atambuza kigere kye nga Allah bwe yakimuwa. Oyidde omukono gwe tegubeerangako yadde akakomo mwereere nga Allah bwe yaguleeta. Omutwe beegutya enkofiira eriko ekyalaani awayulika waatunga. Entambula ey'amaanyi gy'abafunye baggadi nga tebagiriko basatu, ali ku muti munne kwa mutwa. Omanye omuti gw'eggaali bagenda kudduka naye amukiisekiisaawo ku muti. Omwavu wa kuno definition ye ndala. Kakati kyova olabanga buli kitundu bakigamba nti abamanyi baakyo be baaligabya ezzaka oba abakitegeera be baaligabya ezzaka mu kiki mu kitundu omwo. Kati omwavu w'egindi si yewaawa si yeweegindi. Olidde innama sadaqatu lilfuqarai, saddaaka ezo ezazzaka muziwanga baavu. Ekigambo baavu nakyo kyatawaanya abantu wano. Mu Ibn Kathir yagamba Al-Hasan al-Basri wa Ibn Abbas ne Mujahid bagamba alfaqiru yaliwa almutaaffifu alladhi la yas'alu an-nasa shay'an, ye muntu atasabiriza eyeteekamu ensa naye ng'alina obuki obwetaavu. Mu butuufu waliyo abaana Adamu nga okusaba kumukaluubiriza olw'ensa n'ensonyi naye ng'alina obuki obwetaavu. Bo bwe bumwogerera nti kasita mundaba ne wesiyatula embeera yange yeeyogera nammwe, oyo aba misikiini. Kyova olaba nga kyetaaga nnyo omuntu ategeera abantu abo. Ow'oku kitundu yasinga okumanya abantu be nti gundi oyo tasaba naye alina obwetaavu, mumuwe. Walmiskiini ate n'agamba innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin, ne bamasiikiini. Masiikiini n'omwavu ani asinga munne. Ekigambo ekyo kitawaanya abamanyi. Olidde masiikiini n'omwavu ani asinga yaddeko okuba masiikiini n'okuba omwavu. Oba omwavu n'otaba masiikiini. Naye ate mu Busiraamu masiikiini ali yaddeko. Olidde masiikiini alinawo okukku kantu wadde nga tekagiraki. Wa amma safinatu waliwo eryato lye baali bafa kaana limasakiini lyali lyabaki bamasiikiini balina eryato erikola bodaboda. Olidde balinawo okwo ku piki. Olidde naye ng'ennamba nkadde. Masiikiini aba ne kabbadi nekigege ya piki. Naye omwavu ya nabbi yaga Allahumma inna a'udhu bika min al-kufri wal faqri. Awulidde ayi Allah ntaasa obukafiri n'obuki n'obukafiri. Obwavu bubi nnyo. Omwavu ate waliwo omwavu gwe bayita mponga byoya lunkupe. Mponga byoya kitegeeza ki? Nti omuntu edda bwe wagendanga ew'omulaguzi, olidde watuukangawo yeddiini yadda nga tezinnajja. Bwe watuukanga wali nga tonnaba kubeerako by'oyogera bingi, wateekangawo kye bayita ekiki ekigali. Olidde omusawo wano lwaleero ze bayita consultation fee. Omusawo nga tonnayogera naye olina by'ayagala akubuulira ebikwatako, osooka wali kusasula ne bagireki n'olyoka oyogera naye n'omubuulira kyekigali. Olidde weegadde otya, oyogedde ogenda kweyogerako otya. Munange
nti sokukwate owulidde okyali ku 2-5 tonnagendako Kampala ate nga nennaku bakuwadde empezi okumitinga omusawo si buli lunaku weyagalira owulidde oli ku appointment kakati ebigali byava dda owulidde newane wafuugaga nti oyagala seeko okujja nti atambudde atya si bintu bya sente tebyakava kati nti ajja kudduwaayo nti tujja kulabira ku marhaba eyo ekolanga ekiki ekigali nawe kitegedde kati ekigali okugenda ew'omulaguzi edda gaira ebintu bigenda bikulaakulana buki ebyeri n'ebyeno oba kitegedde kakati wano bwe tuba tugenda mu masomero waliyo ekigali omwana omuleese registration fee okumuwandiika mu lisiti y'abanaasomera wano ogira ki kika kya kigali ekirimu obuyivu oba okitegedde kakati omuntu ne muntu munne wakati awo entabiro eriwo buli omu nga tannaba kubeerako byagamba munne ng'oggyeko baseekafa abasula ebyobwereere naye nga ebintu by'okuva edda byonna bya nsimbi otuuka ew'omusawo n'agaa nti obadde ogamba otya nti nno munnange nti nina ekizibu naye sente sigiraki sirina sente kati omusawo tasobola kwogera naawe emboozi negenda wala ey'obulwadde bwo nga tonnaba kuteeka mu registration fee mu kigali wali mwenjuka registration fee mba ntegeeza ez'okwewandiisa eno mbajjajja basobole okukukolako kuba sirinzeka owulidde ngenda kukukolako ne bamutaka abalala oba okitegedde olinga zze mu ssomero oli wa baasa n'essomero lyonna okuyingiza mu kitabo muno bajjajja batandika okukola ki kakati wasuulangawo ki ekigali kakati bwe wabanga oli mwavu ddala nga tolina naye ate olumizibwa n'akugamba nti bw'olifuna olikola ki naye sooka ogenda ondeetereyo ekyoya ky'enkoko tutandikire ku kyo ne baga nti oli si mwavu mponga byoya mu kifo kino ekyoya kino ebanga endagaano nti weetadde ekiki omugwa mu bulago nti essaawa eno obulwadde bunnuma ate sente siina kanteekeyo ekyoya kino kinneeyimirire onkoleko bendifuna ndigira ki naye oteeka okubaako kyokola ki ng'ofuna ekyoya ky'enkoko empanga ng'okiteeka mu kibbo olidde naye ngaeyo linga essayini eraga nti nsigazze ebbanja wega nti oli si mwavu mponga byoya n'ez'ekigali tazikola ki awaddeyo kyoya okuwonga kwe kusaddaaka nti abaana baffe babawonzeeyo babasaddaake mponga byoya nti osaddaaseyo ekiki ekyoya kikweyimirire bakoleko naye tibayinza kukukolako nga tolina kyogizeeki kati ali bagandi genda ofune empanga nga nzirugavu oleete ekyoya kyokukiwawaatiro ki nalwo lwabanga lutalo nno tokinoonya nga oli mwavu kati waliwo obwavu bwe bayita mponga ki kati bwatuuka ate bwotuuka kumponga byoya ate eddala libwavu liba kabula katono okafuwale obwo bwavu nabbiya bwegigiriza mponga byoya si mwavu muzibu kakati bakoba nno bazze bonna bw'ojjidde mu kanzu njulifu sapatu njulifu enkofiira njulifu byonna ogasegasegase okujja okuziika ebega nti kondomi wakyafirina mponga ki oyo mubi nnyo kale asadakat lilfukara walmasakin eri mu lulimi bo bamanya lulimi bo bagamba miskini wamiskini huwa alladhi yasalu wayatuufu weyatatabba annas ye muntu agenda asabiri masi omwavu omwavu miskini nonaga nti masiikini yo yagenda yetoloola mu bantu sheekhe wano bahasan albasari bagamba masiikini yagenda yigireki yetoloolatoloola mu bantu omusanga ali ku muzikiti omusanga mu paaka agenda akonkona emmotoka atunda mu madirisa yo nalabanga nti omwavu abeerawo ng'alina ensa kati nga ggwe oli mwavu naye olina eki
ensa naye ate masiikiini ensa azikola ki azinaaba mu maaso kakati ateeka akaveera mu kkooti n'agenda eri mu kiyungu n'agaa nze obudde bw'okulya bwe bunaatuukira ajja kuba siriiwo ate nga ajja kubaawo agenda akaluubirizamu abasenaki abamasiikiini agenda atawanyatawanya baki abantu kale masiikiini definition yakyo n'omwavu abamanyi bajawukanamu Katada taye agamba alfakiru man bihi zamana oyo muntu aliko obulemu oyo aba omwavu naye miskiini abeera sahihu ljismi omubiri gwe guba muki ndowooza wali otulugenzeko ku supreme council wali nolaba abantu abalina obulemu omulala talina mikono omulala talina magulu oyo abeera agamba nti oyo abeera fakiru mwavu omwavu abeera mwavu nga n'ebiyungo byennyini biriko obuki naye ate miskiini abeera muki omubiri gwe guba mulamu Abu Hanifa agamba inna almiskina aswa'u halan min alfaqir nti ye agamba Abu Hanifa alingamu nti masiikiini embeera ye mbi nnyo okusinga ku y'omuki y'omwavu kakati ekyo kyonna bwe tusomye biraga nti nabo baayafuna okwawukana mu masiikiini yaani omwavu yaani oba okutegedde naye nga nze nange ŋŋenda n'endaba y'abalabi abagamba nti masiikiini ababubi asuuka n'okunaaba ensonyi mu maaso n'agenda nga yeetooloola asaba ki ng'asabiriza naye ffenna tuli baavu naye tulina ensa ndi mwavu oli mwavu ndi mwavu oli mwavu numalala naye tulina ensa naye masiikiini ensa zinaaba n'atuula waatudde oba okutegedde ate noono yagamba nti omwavu aliko obulemu owulidde so nga ate ffe definition yawano ewaffe ate masiikiini yalibadde agiragi ono Katada ye ku mulembe bwetu yakiraba fe twaliganye masiikiini wano ewaffe yaliko obulemu omwavu alina ebiyungo ebyo byonna nga biki biramu kuba nange ndi mwavu naawe oli mwavu ebiyungo byaffe biramu naye ate masiikiini atula ku oldi Kampala embeera gyeyina ate ey'ensawo mbi ate n'ey'omubiri ki kakati all in all nti omwetaavu ng'omulaba omubiri gwe gulaga obwetaavu alina ebiyungo byatalina waliwo abatalina biyungo biramba naye ng'ate bagagga naye mu mbeera eya bulijjo obwongo bukulaga nti bambi ono muki watuukidde okunaaba ensonyi ajje ku luguudo ajje ku muzikiti agende nga yeetoolola mu paaka ekyo kyokka kikumala owulidde kale masiikiini n'abaavu abaavu Afrika yonna njavu bannayuganda bonna baki naye siba masiikiini afuna ekyokulya kale definition ez'abali abawarabu n'ezaffe kati eyaffe kutukolera abagenda okuwa zaka masiikiini naafe n'omwavu owaani mweyagala kusaddaaka masiikiini kuba masiikiini yateesobola n'ensonyi aba yazinaabye all in all bonna nti innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin eyo zaka abasookera ddala Allah basoosezza ku mwanjo bannaffe abalina ensawo entono ne bannaffe abalina obulemu tukitwale bwe tutyo bannaffe abalina obulemu eitha ku bwongo oba ku mibiri gyabwe zaka eyo balinamu omugabo abantu ab'okusatu walaamiliina alaiha abakola ku gw'okugikuŋŋaanya kubanga ne zaka bw'eba ya birime yeetaaga esitoowa yeetaaga piki egireeta yeetaaga abagikuuma yeetaaga ogiwandiika yeetaaga abantu abakola ku kugikuŋŋaanya kubanga yeetaagamu ebiseera yeetaagamu okupulaningira kaakati bano bennyini agitta tagiwoomya bannaffe akuwa okubaaga ffe tugikuŋŋaanya obudde bwaffe bwonna obwo bugenze butya obuyivu bwaffe obudde bwaffe kalamu zaffe biki kugitetenkanyiza abagikuŋŋaanya ne bwe baba bagagga balinako omuki
baseeka bwe baatuuka awo ne bapaakinga zaka ebeera walamilina alaiha yonna bagyekomya olugibawa ne bagaa nti ate akati kiwedde emiteeko giri 8 tulinako 5 tuli baavu tuli bamasiikiin ate ffe tukuŋŋaanyiza tugwa mutu noga nti kikindi kiwedde bukadde buli mumeka nti 5 tuli bameka nti 10 kekakiiko kaje kazaka kakati mulabye mutya nti buli lutula tunala tulojjogerako buti tubule mwagendera akalamba nti akambumu wama tukirizikanyiza kabeere kamu oba bubiri nti nze mpagira wa bubiri nebatetonganya ekiso ekintu kyabwe amilina alaiha webapaakinga tebavaawo waliwo paaking awo so nga ate allah aganja no parking temwibaseeka no parking ebintu bikyalimu muli banamba 3 abantu bali 8 tukyalinayo abantu baki 5 zaka bwe muba mugikuŋŋaanyiza ng'ebadde yeesobola nnene ezitowa mugjeeko muki omugabo gwammwe walamilina alaiha abakola ogwo ogw'okugikuŋŋaanya n'abakola ogw'okugitetenkanya ebeewo tinze nasomye khutuba abantu ne bagireki ne bagikee kale naawe jangu walmuallafati qulubuhum abantu betunoonya okunyweza emitima gyabwe mu busiraamu nga tulabye nti emitima gyabwe mu busiraamu bwe tuginyweza bwe tubawa ku kintu kino bakola ki wane waffe abantu bangi basiramuka ku mawulidi lwaki baalabanga okwagalana kw'obusiraamu nga tebababoola abasiraamu balina n'abatali basiraamu gandi wano omukwano gwe balina busiraamu engeri gye bayambagana olidde kakati bwe tulaba nga tulabye nti waliwo abantu abeetaaga nga tubawadde ku zaka emitima gyabwe eitha gisikirizibwa okuyingira obusiraamu eitha ababadde basiraamu se banywera tukozesa emaali eyo kubanga emaali esikiriza omuki omuntu bameka abawasiza abakyala nga baagala maali abaana bulijjo bababuuza nga kubanoonya oyagala nti njagala omukazi eyeekoledde sente zampase emaali ekutwala omwoyo owulidde nze nja kusiramuka abasiraamu bagira ki ku buli kuyidi bagaba ennyama nga yabwerere zo zonna ento zakulya buli muweeko bw'olaba nga asikirizigira ki kisobola okumunyweza kakati nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu lutalo lwe Hunaini wano mu Ibn Kathir yatugambye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mu lutalo lwe Hunaini yakola ekigambo abaali bakasiramuka yanyaga eminyago twanyaga eminyago mingi gye twafuna mu lutalo olwo naye waliwo abaali basiramuse naye ng'obusiraamu bwabwe bukyali yegeyege ne bagenda mu lutalo babadde balabe baffe nga batuzinya ndubaale kakati nabbi yagenda nabo mu lutalo byosijja kuddako mabega ddonyumya kati eminyago bwe giba emingi mu lutalo lwe Hunaini nabbi n'alaba bano abakasiramuka abagiraki ababadde bakyabulaabulamu nga Safwan ibn Umayya yali musajja munene nnyo naye ng'agiraki ng'abulaabulamu okunywera mu busiraamu wakana kadi shahidaha mushirikan yajja mu lutalo luno naye ng'akyali muki mushiriki eri musamize falam yazal yu'tini yagaa nti nabbi teyalekayo kumpa hatta swara ahabba nnasi ilayya bada an kana abghadha nnasi ilayya na yampokera nampokera eyali asinga okuba omukyawe egyendi natuuka ekiseera nga mpulira gwe nsinga mu nsi muno okwagala olw'okumpokera Safwani aliwani nzuno bakuwe balake ngamira 10 uzitwale ndikiki 10 kikyo naye nga kyali musajja naga nti oli musajja
oli musajja bakuwe aliwa Safwani nti abaana bakyagoba nti n'embuzi ziizo ndi kiki nazo bakuwe nga jjukira nti ate omukulu w'ekika buli lwasiramuka mukali kye yabudde ogwo nti omukulu annaasu ala diini mulukihim abantu kabaka kye yagambanga kyebegireki aga nti Safwani asiramu buli bamupokeranga takubira n'embuga yandimuze yaleka asiramuse nti awedde ozanyisa sadaka ekyusa erinnya lyo nogaa ngenzi wa Gaddafi kufuna ku ssente gwane nti nze gundi okukakana ng'onywereddeyo oba obuuseeyo ebyaliko mu byafaayo by'eggwanga lino mu Afirika nga sadaka mumuwe oli mutaka nga yakimanyi nti muallafati kulubuhum omutima tuyinza okugugula nakuwa okukakana bwe baga nti hayya ala swala omuntu akulaganisiza nga tuli musiraamu nga ye ng'obadde oyagala ssente ne bayita eswala nagatumale kusaala tosaala obizo saala nekikwatirayo oba okitegedde wano bulijjo ba MP tubasaaza nga si basiraamu ku Idi ayagala kaki yagala nti tugenda kusaala mukatakwe Allahu akbar Allahu nga ne kanzu agirina n'akatambaala oluusi gye bamugambira nti munnanga oba kusiramuka wali onyumira engoye nti nze mpulira nga njagalira nayo ddala ne ku hadara ne balya kati kakati abwe tuba tulina zaka netumutemayo kitumutemye ate ekyomukusomu byate ffe twagala batutemere so nga ate ffe twali batemedde bamuallafat kulubu emitima tugisibiriye eno oba okitegedde Safwani bamupokera nagaa ni Muhammadi yali omuntu asinga okuba omukyawe gyendi natuuka ekiseera nga mpulira nti mubenjagala ate kwakiki mumusanyusa saddaaka buuza bano abakwana mukazi ayinza okubeera mu hijaabu n'ataddeko n'akakookolo omwana namukubanga namuga nti bwobanga oli emmeri wano nakiko kya soda kyoyagala nsasula mwezi muallafat kulubu omutima n'agugula n'agujja kugayira n'akakomo bwegenda ofuna akawoowo ogule akatambaala ka 10 ofune akawoowo okateeke mu katambaala kanyikire okawa omukazi olabe muallafat kulubu oba tomuguleko omutima ajja kwerabira ebyennyanja by'osomba empuuta erimu ebinyoobwa ku kawunga ng'ewooma nga kooja akatambaala kamwerabijja naga omusajja wamaddagawo muallafat kulubuhum emitima gigulwa obuntu butono nnyo naye kakati bwe kikwata kuko ssente n'omugaa nti mukyala gwe nga ndaba bizinesi eyitaaga okwongeramu oyo kyakasooli nti ye oli musiraamu oba toli musiraamu nti siri nimba kuba bwenfuna omusiraamu njireki nomugaa nti nti tuteekamu 50,000 ago oyongereko oyinza okuddenkera n'omwako kyomugamba n'atasiramuka omutima ogukoze ki naye kati fe obusiraamu edda bwagulanga emitima gy'abanene olw'okubeera nti abanene wansi waayo waliyo abaki abatono bano basiramukiranga ku lw'abanene bali betugize eki kubanga musajja yagobanga faamu ng'erimu eŋŋamiya 10 naga nti ezo zonna Muhammadi yazimpadde nti bwereere oyo nabbi wa Allah ashhadu an la ilaha illallah teri eyanza kikola kati emaali eno ekozesebwa okugula emitima gyaki oba okunyweza emitima gy'abatannagireki egibadde gitannanywera omusajja omulaba ayagala kudduka ate munene ensonga gyaliko nnene muwe ssente ye bw'atayingire obusiraamu ajja bukwata ki tajja kuganda bagireki abayingira muyingire naye mbulamu nzija nesigata bagireki omutima gukoze ki muallafati kulubuhum bakulu nnyo betwetaaga okugula emitima ginywerere muki kubanga omuntu akuwa okulya abo bameka
tulabye abaavu ne bamasiikiini ne bamaseeka abagikolako n'abantu ab'obuvunaanyizibwa bwe tunoonya okunyweza emitima gyabwe muki mu ddiini. wa fi riqaabi abantu abali mu buddu fakku rakaba okute arriqaabu jamu rakaba edda waalingawo abaddu ng'omuntu akozesebwa obuddu kaakati osobola okugula omuddu n'omujja mu buddu n'afuuka omwana waki waaba obo n'afuuka ng'abantu abalala kubanga al abdu wa ma malaka li sayyidihi omuddu by'abaakola byonna taba na bugagga bubwe abanga omusibe bw'agenda n'alima mu ssamba y'egindi sente tebaziwa ye bamumenyerako obumenyezi ya lugoye nga luyulise ne balumutungira n'enkumbi ye ng'emenyese ne bamuwa omuyini byonna byapakasa biba byani wabaddu twaboogerako nnyo ne tugamba nti n'abazaana be twali tuyita abazaana ne babayita ki babayita batya betu waliwo ekigambo kye baatuwa ekituufu envuma abakyala opposite y'omuddu abamusajja envuma abamuki bwe tugenda mu ntalo tuwamba abantu abakyala tubagabana n'abaami ne tubagabana abakyala zenvuma abaami beki kati bwe bagenda ne bakukolera ne bapakasa n'ogaggawala ne bakola emirimu ewaka ogiraki kakati omuntu ayinza okuba nga bamuwambye nga biraali yali mu buwambe naye nga musiraamu abubakari amusanga abonerezebwa olw'obusiraamu bwe tebamuwa chansi ya kusaala tebamuwa chansi ya kupracticinga busiraamu bwe abubakari n'agamba mukama we omusajja ono bwe mumunguza ne bamulamula sente za bukanu n'azisasula n'ava mu buki naawe osobola okusanga omwana bamuwamba eyo byantalo bitera okubaawo musiraamu naye bamukozesa biro na biri nebiri naganze ne musiraamu naye mukama wange yagambye bwe mumpa sente bweziti okuta n'ogenda kakati ensinga eyo n'ogigula mu bukaafiiri n'ogizza muki ne yeetaaya n'aleka okusinza muntu munne kubanga tamuwa chansi esinza Allah n'omutaagenda asinzaani Allah ng'abalala ensinga eyo egulwa oluusi mukamaawo yasinganga okugamba nti nkuwadde omukisa genda onoonye sente mu myezi 6 miliyoni 5 nkute kati omuddu ono n'agamba mukamaawe njagala obukakafu mpandiikireyo akawandiiko ngende nga nsaba abantu bagireki banyambeko we bamuyita mukatabu nti omuntu alina akawandiiko okuva eri mukamaawe nga kaliko sente zamusabye kakati omwana oyo bajja musajja oyo omukyala najja n'ekiwandiiko ekyo mu muzikiti mu zaka ayinamu omuki mumuwe agende bamukoleki bamuti okufaanaganako n'ensangi zino omuntu agenda mu ddwaliro nga mulwadde wa kansa ne bamugamba ogenda India najja n'ebifaananyi bye nga gyatambula nabyo mu bantu oba okitegedde bannange munyambe ngende bannongoose navudde mulago kifaananyi kiikino kakati abedda yo kansa waabwe yali waabaki wa buddu bw'olaba alina ekiwandiiko genda gwe owa zaka ogende muki mu nsa ya zaka oggyemu ettetebbwa okole ki asobole okukola ki yeetaasa ave mu kusinza omuntu munne kubanga talina mirembe wali gisinza Allah akola mirimu gya mukamaawe tamuwa mukisa kusinza Allah automatically nga biraali bwe yali n'Abubakari kakati okujja omuntu mu buddu bw'omuddu wa Allah okumutwala asinze katonda w'abantu aleke okusinza omuntu munne kikulu nnyo bw'owa zaka omutemu ogwo omusajja oyo bwajja n'ekiwandiiko n'agaa nti bannange munyambeko mukama wange ennaku wasigadde entono ngende musasula nti nange mbeere nga mmwe nsinze Allah eri gyendi seetaaya owazzako kabusi mu ndyanga ng'ojjamu ng'okola ki omuwa edda byalingawo
naye kati biyinza okuba nga tebiriwo naye buli byaliwo bijja kukomawo oba okutegedde awangadde ku nsi abazungu balina olugero lugamba nti history repeats itself ebyaliwo bikomawo byokka nga sigwo biyise kyekyayimbisa omwana oluyimba bizzeemu oba oli bukulu biddamu kati nebyabya tusoma ebyaliwo bijja kukomawo gwe wasaba busabi buki bikomawo ate kakati biri kuggwe kennyini gwe wangaala ojja kulaba ng'ozzeyo obutaba namannyo nga bwe wali ojja kulaba ng'otambula oyavula nga bwe wabikolanga oba okutegedde ebyaliwo bikomawo kuggwe ne ku nsi walgharimina abalina ziggalaama balgharimina be baliwa ab'amabanja abatubidde mu mabanja abantu batuuka okuba ne ziggalaama fil haqiqa omuntu amabanja gamukola ki gamutwalaganya omusajja najja nalaga ne bannange n'akayumba kange bakatwala bammanja niye oteeka okubanga amabanja ago sigwe wagireki kigayita mu makubo ga haramu bino ebya banka biki kubanga abo bayitirivu ne banka buli ova ku nju ku nju tetujja kuba na sente ebbanja eri genuine esiraamu ng'olaba ndi omusajja ebbanja ligireki nimutwalaganye naye nga bbanja serious riba oyidde sikubanga omukazi mutwale naye muloogi sente zinene okusabasasula antwala odakula omwenge gwa gundi juze twaye kusekukulu gondemye okusasula imaamu oteeka okubanga bannabbi betwaddira mu bigere mu bimu ku bitendo byabwe alfatana balina okutegeera okwa waggulu imaamu oteeka okuba n'entegeera susse ku y'abantu abaki aba bulijjo naddala ng'obadde ku bya ssente ebbanja musajja bamubanjaki omusajja yagenze mu ddwaliro bamukwatiddeyo sente zigize eki mukazi we bamusibiddeyo mu ddwaliro bamusabye esiringi emitwalo emeka 10 munange bannange mbadde nsaba mukazi wange yazadde nadde nina emitwalo 2 nga mmanyi bijja kugenda bulungi bamulongoosezza bamukwatidde mu ddwaliro naye nga bwenyimiridde mummanyi mwennaka amaadi waabwe emirimu gya zaka gikola mulimu ogwo alina ebbanja mu ddwaliro omukazi bagiraki ate buli lwasulayo likolaki oyo libbanja lyenkana lyo lirwariba kakati omuntu ng'alina ebbanja naye nno wano ewaffe simanyi oba ab'amabanja batunulwamu ate n'owebbanja seeka oteeka okuba omutegevu ekimala si buli muntu nti ajja kujja akufere kakati oyo alina omulwadde mu ddwaliro gwe bugiranga omuganda tugende oludwaliro kikagirira oddawa nti giri olubaga bisimillah boda tuula seekavuga okapwal amirina alaiha muteeka okuba ne pikipiki ezivugwawo ng'oteekamu mafuta ng'ogenda kulaba musawo amma omuntu ono ayimiridde ati omulwadde we ndi munnange talina wano omulwadde totabuka nnyo totabuka nnyo amirina alaiha gwe mulimu gwammwe si kumalaga wazaka y'abantu kugyonoona genda osasule omulwadde oyo aba omusawo nebbaluwa ze muzeetegereze ne gye yavudde tekiba kyetaagisa ne ku kyalo nga siwala nnyo mutuukeyo bazadde b'omuwala oyo wetegereze esente z'obusiraamu eziraga gwe mulimu ogukuweesa al amilina alaiha banne mukola ku mulimu gw'okugaba zaka si kugaba bugabi omulwadde wange mulese ku kitaana ndikwata no wange nti tekisi endemye okusasula ebintu babitwale kwaba baseeka muyiga okusituka mu ofiisi zammwe mukole ku nsonga ez'obuvunanyizibwa kyekibaweesa omulimu abagikolako bali
kakati ono olumu ntula ku pikipiki bwagati kamala okufuna buzi obulinda nga tadda oyinde olusimba mweta mu lujja lw'eddwaliro n'amasuka ofuuka weegendereza togenda nnyo ayinza okuva ku pikira nagandi zaka yawo tetabika be bagisasula oba okutegedde kuba nerisiiti tujagala ogitwale bwe tunaaba tukola auditing yaffe nga tubala ebitabo byaffe bisiiti ezo tuzeetaaga leero ku mwaka guno tuyambye abamabanja bameka nti navuga neŋŋenda ekibuli waliwo omulwadde ebbaluwa eyo nagireese nga mukazi yali azaala so sikuwa buwi bantu bazze mu muzikiti bannange nze bwe mulaba nina ebizibu genda wali mu kikola kyakabakuwe ate awo bagwagwa nnyo temusaana kukola ekikinga zaka y'abasiraamu okuwaayo emaali tesaaga akola ku bya ssente ateekwa kubeera nga atunulanga ssente ssente tunuza kisoba busuubu gerulaba abajingiza mu mpale bwe batunula akola ku ssente ateekwa kuba nga atunulanga ssente nga bakuga abajjanga Abubakari yali musajja mukulu ng'alina ekisa oli bwe yajjanga ng'ayagala sadaka Umaru yagaba Umaru nga ye amanyiddwa bwaleetanga ebbaluwa yo ng'otuukira mu ofiisi ya Abubakari ng'agamba gende wa Umaru wakuwe bwogambye nti gende wa Umaru wakuwe omulaba ku geeti ng'agenda oba toyagala kumpalekayo nti agenda Umaru wali agaba ku bwana Juma yagenda oba toyagala kumpalekayo oba okutegedde nga mwe abakuuma emmere nati oba okuuma emmere ku mukono ne bakulonda tokkiriza nga kulonda kuuma mmere balonda omuntu asinga okuba mujirimiina nga nennyoko osobola okugimumma maama waga mwana wange sinnalya n'omugjako esuwaani bwemugjako esuwaani n'ogisula mu sepiki z'abaalidde ate nga toyogera ebintu byonna abisomaku gwe busomi ogaleeta nkuwe maama wakuzaala mwebakuma emmere mwe temwana imaani maama wakuzaala nga leeta nkuwe maama bwemala n'odira sepiki yabamaze okulya mwosule tampeko zaabwe n'ogiswema kyavaga nti nana nagikuwakaako gyatese omwana oyo kuva mu butunze muzaala olwagikummye tokkiriza nga kukumisa mmere naawe n'agaba zzaka ateekwa kuba nga mukumi wa mmere olaba ku mmere otabuka naye ate ku zzaka wa fi sabilillah abantu abalimu abatabaazi b'ekkubo lya Allah ekyo kyaliwo nti kyekimu ku bijja okubaawo ng'ensi gyeraga olida abantu bagenda mu jihaadi fi sabilillah waliwo ebibulaabulamu omusajja ayagala kumugulira jambiya omusajja ayagala kumufunira ntambula omusajja ayagala kumufunira bikola naye ng'ali mulimu gwaki kyebabamu bagamba nti omuntu singa abeera abawulama ne bagamba nti singa omuntu abeera fi sabilillah ng'ali mu kuyiga ddiini naye nga school fees ziwagamidde akolwa atya ayambibweko oba nedda egyo emiteeko wa ibuni sabiri mutabani w'ekkubo aba ategeeza ki omutambuze omuntu asobola okuba omutambuze naye nga alina obwetaavu tutambula bulijjo ogenda okukwata mu mpale ng'abaana bakozeki sente bazinyaze ninga ewammwe embalala oli musajja mugagga ninga zikujja ekampala ennaku simu bagitutte ate tewazikwata mutwe wali badde okubira kasimu akuweereze ku mobile money simu bagitutte n'omugugu n'obutabutalina mu kibuga kati kyova ogenda ku muzikiti nti bannange embeera gingi abaana banyaze njagala sente ezintuusa ibini sabiri bamuwa sente ezimukolaki leka gamba nti mityana kampala bateezawo sente mmeka nti gumu kitundu nti ndi mutambuzi ate n'osaba mmeka naawe senkagaba ibuni sabiri awa ibuni sabiri oteeka okubaamu akategeera ibuni sabiri tekitegeeza kuba mwavu oyinza okuba nga ewammwe oli mugagga naye ekkubo kati likufuukidde ekizibu tukuwa zikutuusaawa
kisiza jenjiru nga kati bwe tukola nti omusajja mutambuze agenda Gindi zonna ne bazisonda ne bazimukata eyo ensonda si ya busiraamu obamugaa nti jayita mu basiraamu agenda okukuŋŋaanya ajja mityana baleserawo emitwalo gumu kitundu ng'alina 5 nti kale genda oyo aba agifudde bizinensi bw'amala ozikuŋŋaanya mugaye nti abasiraamu bakuwadde mmeka nfunyeemu 5 mityana otuukira mmeka nti gumu kitundu ng'ojjako gumu kitundu kwaba ibuni sabiri abalala bagira ki bakyajja sizakifu ibuni sabiri taba mwavu owulidde mutambuze naye aguddeko buki tumuwa sente zimutuuza ezimutuusaawa so si kivandulo nga bwe tukola omusajja walaga mumuteereko nekimisana nembisima nebiki zonna zakuŋŋanyiza zize ate oba yazekuŋŋanyiriza one waffe tulina enkola nti yitayita mu basiraamu aba ayita oli namutema akeetaano gweolukalengera nga omuga nti akakeetaano kaleete kaleete gireeta wano okutambulatambula si bizinensi nti okola kutuyambako okukola kikukuyamba agenda okwetula ati aye ebiri olaba waliwo abamuwa ebiri abamuwa ogumu oba ozimala ziyiwe wano namubala balansi ono tuyinza olwokuba naawe kati wala amilina alaiha oli ibuni sabiri naye ate ofunyeemu akakola omulimu ogwo tuyinza okutunamu mu ngeri omwenerayo gumu ekitundu okutuusa emityana nti ye engeri gy'osoloozezza bakuwa 2 omunaana guno guteeke muki bakyajja sizosoloozezza zonna nti zizo koyinza okuba ewammwe nga gwe musajja oli mugagganya ate jasti tukuwa sente zikutuusa ki faridatan min Allahi eryo etteeka Allah yalitadde si bintu byakuzanyiramu eryo tteeka lya Allah owulidde wallahu alimun Allah byakola abikolera kumanya ate hakimun takola nsobi awo bonna bawadde akimanyi nti waliwo obwetaavu ate okubawa si nsobi mba kukibalekeramu mukikole mwena bwe mutaalitaddemu kuba embeera z'obuntu muzimanyi embeera z'obuntu zitera nnyo okwewunzikira ku buli azaamaanya kankuwa ekyokulabirako ababeere mu mikolo edda bajja ne bagamba baseeka muyingire mulye abatali baseeka be batusookayo okumugambako nti buntoli seeka situka ddabbu bwekiri kibikiri kati abantu Allah abakubateera nti mali yezzaka mmwe muba mugigaba yaligweredde wali mu paakingi y'abaki yaba walimu owulidde kati Allah kyaga nti ekyo kinaala ogolooza baafu balinako omugabo bayinza okubuuza bannangaani ekinaala nga bamaze okukisonda zino sente za marhaba ku mawulidi nga bamaze okukisonda kyonna kyonna kijagala dde obwebiri obwetaano obwekyo obwolukumirukumi bukoze obusozi buli muntu aba akibala nanyenya akibala akibira mu round figure nti kiyinza okweramu 2 kuba basajja ba bizinesi babiruddemu atunulira butunuzi bwati lugoye kuyiika sente naga nti yajje giri 2 bw'aba akoze ensobi giba 21 mu 1,000 era bamumanyi nti oyo seeka kasi akitunulira zezo bamulabye mumeka nti nze nga nsiraze ebinusu 15 zimwe nteekamu ebinusu giri 3 abugendo gibala nga aguddemu eiza akendezaako omutwalo oyo bamumanyi nti ye abalane ezigudde zetera okulaba abakinjaji abasuubula ente atunulira ente ng'eri mu katale nagga nti seeka eyente erimu kilo 12 nga etambula agibaza eri mu 12 bagenda ogitema ngeri 12 n'ekitundu kati bateekawo bateeka abamanyi nti zaabwe tikeziyiise ziti ana bagenda oziba nga ziri 4 mu gumu oyo bamwesigira ddala nti okibalanga n'amala abala 4 n'oleeta 3
onna bakkiriza nti okinyaze ono tagwa namba figa bwetyo naye kati kibale nti naye sadaka waliwo omunaku akiyingiramu ne bwe kiba mu lujja lwa mulekwa waliwo omulekwa afuna bwe kiba mu lujja lwa namwandu waliwo namwandu afuna parking ebamba ulama bo bamanyi gikiyita kati allah ebyesente kyeyavagiraki yabirikira baseeka kuba teri seeka ayinza kulowooza ku masiikiini teriyo seeka ayinza okulowooza ku munaku teri ayinza okulowooza ku muallafati kulubuhum ow'amabanja tebamutunuulira fi sabiilillah bo bagwa mu sabiilillah bali ku mikolo gya allah wabni sabiili banoonya entambula ebazeeka walaamiriina alayha bagenda okukibalanga kyonna kyabwe ate Masiikiin bwe bali bafukara bwe bali alaamiriina alayha be bazeekuŋŋaanyiriza be bayimbye wallafati kulubuhum n'emitima gyabwe si gyeginywedde nnyo okunywerera ku mulimu gw'obusiraamu gwetaagako ebiriikiriza walgharimiina amabanja ago go gafuuka kiki tegabavaako fi sabiilillah wano babadde ku mulimu gwa allah wa ibuni sabiili entambula ebazzayo nayo yamunaganwa kakakati yefwe allah yatulaba olidde so nti emaali eyo bwetyo bwetambula kakati nakugambye nti bw'otunula gwayagala okuwa zaka ne weekengera bw'onoogiwa nti tebagira eki mu butuufu oluusi oyinza okufuna ekyenkaawo tikyakena abantu bano bayinza obutagigaba muki lwaki togyegabira lwaki togigaba tokimanyi nti gwagyegabidde bw'ogyegabira omutima gwo gusigala 100 ku 100 nti etuuse ku nannyini yo final consumer agenda ogikozesereza ddala wakati awo tewaliwo midomaani naye midomaani ono bw'omwekengera lumba simanyi lwaki abasiraamu batya nnyo okulumba genda mu bantu b'ekika kyo ebika byonna tebiba bigagga nage nti ezaka bw'ogiwa mu kika kyo oba okoze okuyunga oluganda ate n'otuukiriza n'etteeka yani lumba oli mugagga miliyoni 8 naye nga ddala baganda bali mu kyalo bannyoko bali mu kyalo asiika kabalagala n'asogolerako omubisi n'atuula mu katale omubisi ne guddiba ne kabalagala ne ziddiba mu butale bw'omubuulo tobalaba abakyala ayina omulengo gw'entula mugambe esaafi nti oli ludda wani ndi mu katale mbadde nkwagala nti baaboze mu budde bubi kabalagala agenda kundibako nti yenna mundeetere muleete kabalagala bwogenda omugattagatta mu kabbo nga 15,000 asubiramu okufuna 7 nga nti saafi nti nkuyise ne kabalagala nemuyita kabagala muwa abaana wamubazemu sente mmeka gumu kitundu ojja kumuwa abaana nti mbadde nkusaba oyongere mu bizinensi y'amaanyi obukadde 2 bwo toyogedde allah omukazi ayinza okugamba agamba atya ayinza okusabira ofe asaba dduwaki akusabira allah akwongera ayinza okwongera nga toli mulamu akusabira obulamu nakusabira obutalwala edduwa ya luganda naye nga teri obuseeka ayinza gikusabira byonna byayogera ebyo byonna byayogera nga akutte sente ezo teri ayinza bikusabira ne bwemuyita ewaka buli lunaku olidde saafi ndi miliyoni 2 zitetenkanye abaana basome oyongereko ne mu bizinensi yo naye nze ŋŋenze olunaku ba tolumwononedde tolwonoonye mwana wa nnyabo akuyita ne mwana wa nnyabo kyatakuyitangako onneewuunyiza ki gweti mpa buwidduwa akuwa edduwa nga eva ku mwoyo oba kiva ku mwoyo naye ng'oziwadde muwalimu edduwa gyakuwa eva ku mwoyo ganta abakumpa 5 badde mpiseewo ono omuganda yagamba yeetuukidde tanywa mata bangufu kakugurawundi bwennyinammwe buli eyo busaasaanira ku byalo buganda bwammwe buli eyo
zaka mugiteeke mu bantu bammwe babongere duweva ku muganda wo ng'agijjira ddala ku ntobo y'omutima nakiri kye baali bamugamba nti gwologa abaana be agati bilaita mwaye balimba mukulu ayitaliza kuloga abaana be ezo nsaalwa nti muganda we yakulogera ddala nti nze ekyo kikafuuwe mulogere birala otaliza kundoga lwaki yandogaloga dda tombalabala ebbere nnyabo lyambalabala dda ku byankolera tayinza kuloga baana ba naafe kati oli awo mu mbeera zo gabwoyo mukulu wo naava e Kampala n'akutema butaano okyawa tekisoboka takusoboka naye kati kisobose agamba naafe nti okola mulimu kini nfuma mmere ku mikolo obutaano bwongereki olowoleza muki olunaku lwonna abaalukyankalanyiza osiiba mu bamakanika olwonya kipiki ekikaddekadde siwe kiri bulijjo bayitako buyise naye buli awali garaji batunda mupiki bikaddekadde mwebiri naye obadde yagala kyabumeka babitunda mumeka olwoyogera olulimi olulala kyabubiri leeto tulabe namba ki utandise okuba nenamba utandise oziyiga omugagga atambula mu kibuga buli webakadikira pikipiki atuukawo bali baga naye naafi ekyebyanzijeewa ndowooza bakola ekkubo babasasudde bagenda okulanga tuli ku piki emikolo gibadde egyewala nga opangisa bupangisa tosibaako nekakutiyako bwoba oddeeka toleta bintu buli obadde obiweekerako ki olaba botandise okusiba n'akasepiki emabega kuba oli kuyiyo akasepiki kalimu ebisi n'omuceere gutudde wamu ayi biteredde bate biteredde ekintu kyotukyereddera ku muntu nga tutumye sigamba nti nzitaluba maseeka allah yatuga ebisi bonna mulimu abajja okukituusa naye ate yadde akituusiza naye ate omutima gwo kakati bano baseeka tubo tubakoze tukyanga tulabika nga ababasambaze baseeka balina emiteeko nabo mwe babaweera fukara baseeka baavu Masiikiin baseeka bamasiikiin gwejjako emiliyoni 2 ozimpe nga zange zazzakaayo kuba baseeka nawe embeera zaabwe ozimanyi ebyo gye mubizaalibwa mu byalo baseeka gye bali mwabalekayo be baziika baganda bammwe batata bammwe bakwano gwabwe be babasomera edduwa za Ramazaani eza40 ezaki olidde kati gwe muzeeyi mugane muzeeyi nti salaamu aleikum Haji Ibrahim akyali oseeka yatusomesa aliifu nti musajja akaddiye naye akuze timba mwagala Haji Ibrahim labbaik bayite ebirambulwolo mutabo niyadde akwagala yazzi webale kuweereza webale kwagala kitange webale kwagala famire yaffe banga nti gwosoma wano edduwa z'abafu baffe bonna mashallah ate nyinza ozivaako wano Haji naawe maitukuza ffenna tomuwa muzeeyi ng'ayaba watu ekibaasa kirimu obukadde 3 mugende muzeeyi mwali muti olwobalira eka njagala gwe weeteeke mu ngatto za muzeeyi bwagenza okusumulula obukadde 3 amusumululidde muddo oyo abadde ne haja eyagimalira agamba omwana nkoze ekyo tunuli essanyu eri awo wakati w'omusajja oyo noono nga Allah yakuba ekifaananyi essanyu naye nga bobo ono tamanyi kyakoledde munne noono tamanyi kye bamukoledde abuga bubuzi ate mulekerawo gababuzaako obuteeyamba bwoba olina zaka nga miliyoni 5 zolina ziwa abantu 5 nzisagala muntu asala akiika nampeereza haafu ya nnyama aba alese fitine waka wange bwoba embuzi eriba abantu 4 jake tulimu olimpi oba tosobola bwa abalala abatalina bakazi nabaana kati nze nimbazzukulu otuwadde haafu bwakiika bweyazadde abalomo bwoba otematema kananka kasambye eno mubirizi obalireko emirizi 3 ate ofadde ennyama ate ntekeko ebijanja omukazi ennyama yagenda gigaba atya
eyo gyewabalala nze tompa kuba naafe bw'abaire ali omu ne mukazi we afu ebagiraki lugabira abatalina bw'olizaala abalala nga oyinza okugaba olimpa oba tompeera sagala muntu ampa akanyama ate netekako vakedo oba wakakateeka mukamwa nekagiraki nekasaanuukira muli bw'oba ompa sukaani mpa neeteremu bwe toyinza kumanya ojja kunywesa ekinukuluze kinsinduukize ana bw'oba osaddaaka ekintu ekyo era kati wano oza oluusi tugaba zaka naye oluusi sikiriziganya na bannaawe tulina sente mmeka ntulina akakadde ka sente tibuli omu tumuweetaaleeta akakadde tekagabira abantu basatu buli omu akwateko asatu bwagakwata galina kigakolaki asuubula ensawo z'amanda ebbiri kati etaano agenda kukola kina lemuwadde fitina tezituukaka talina kyagenda zikolamu ndi mupangisa ompadde embuzi kati njikola entya nawe ngikubulamu ndimupangisa ompadde embuzi nkola entya ngisale oba nkitukule tutya naawe lowooza ekinjamu bwe baba bakuwadde embuzi nga zogenda otugabira ziteeke mu ssente agabazzako oteeka okuba nze kakati ndaba ne bwoba ozze kuwasa ewange tundeetere ente sigyagala oli muto nnyo otomanyi ssente ziri mu nte tonnatuuka kuwasa kati enti nze ngiteeke wamu naffe bagireese ono olwo bagireeta ku mbaga ne babutaabutana n'ente tugitwale wa bannanga nagitwala naawe pima gy'olaga enti oleese nusu bulaaya ye sina gwe tomanyi ssente zirimu nte eyo nyinza okubula wentereka ssente nga bwe mbonaabona ne wenteeka ente ebyo bitiibwa bulungi tebinkolera nze banne nja kubaga nti ente bagireese njirina sigibanja erirudda nga tetugirabyeko nti oliginoonyeza ewuwo naye yange njirina eke tegenda mu mpale empale tejamuntu ebbiri kalise zange bakimpadde nakuyise ku mbaga kujja kuba ndulu nakuyise kujja kulaba nti abaana baleese ebintu ewaka muzeyo omuleetedde emmotoka talina garagi sooka ozimba egaragi nakati agisuziza ebweru bagisokodde bagisokodde afunyemu tunula gy'olaga nebyotwala entebe ozireese akaji teziyingiramu zisuze waddeyiba abaana bazisuzeemu enkyama n'atema omulyango gw'enju eyo bayingizeemu entebe kibayita hekima kwe kuteeka ekintu mu kifo kyakiki kyakyo epeesa liteeke mu kituli kyalyo buli peesa lwotuusa ebituli tosobola kuula ku bukonga amapeesa gatabudde buli peesa lifunire ekituli kyalyo olyoka otambule buli kyokola kifunire ekifo ekiki ekituufu omusajja asula mu kayinipooti omuleetedde etanka y'amazzi liita 1,000 badde ku mbaga mu kifo ky'okumwebalizaako bamusaza muzeeyo okuzuudya abaana bandeze ebbeebisi etanka eyimiridde okusinga akasiisira simanyi okira kingamba etanka ya 1,000 akayumba kakukakireki kewe kakati bano bakandi temuta matanta kusaba bye mutasobole etanka yiyo katogenda giteeka ku muzeeyo giteeka wa nti bampeemu ssente olwazinoonya eyaguze obukadde 2.5 bagenda omuwa 7
mumwagala bitiibwa ate ne biba subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin